Waliwo ne munnamu yayimbako n'agamba nze siri politician era temunsiba kuba tuli bubi. Politician ani yayimba Bobi Wine yakiyimba naye kyekugamba nti don't say siri politician. Ezagaza Lutalo si Siyasoose gamba nti abangi babyogedde siri politician. Nze siri munnabyabufuzi naye kino nkyogerako bwogezi nga nze oli mubbi olina muyamulira gwosinga n'okuba omubi. Tetwegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Nze siri politician saagala byabufuzi in my life. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. awe wa mukwano gwange ebyomuweereza bye bigula omwenge abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo YouTube channel kwe tuli atuba tugenze maaso n'okubanga tusonga tugere maaso n'okubanga tugayagayamuko ensonga entertainment industry ye Uganda aye focus yaffe ebiseera ebisinga kuludda luno andine Mwami Obote nja kumusaba agere maaso okubanga ababuuzaako tugambe ebigambo buuza ku mulabi. Batulaba mwenna tubanirizaako tubabuuzaako mutya yonna gye muwangaalira mwebala ababeerayo abali mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga mwebala okukola emirimu gyammwe mwebala okuweereza mu ngeri ez'enjawulo ze muweereza mwebale n'okutulaba kuba nakyo okutwala obudde n'olaba nakyo kirungi so ate kiraga omukwano. So naffe tubaagala nnyo mwebale kulaba. Thank you so much. Kale ngenda kubanga ndivingirawo straight mu kyatuleese olunaku lwaleero. David Lutalo has been the talk of the town kuva olunaku olw'ejjo amakya twakeeredde mu kavidiyo ngenda kusooka mplaying ka video just njagala owulirizeko ka video kano n'ebigambo ebyakabaddemu then tujja gena into reactions ezagudde. Ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Nze siri politician saagala byabufuzi in my life. So saagala muntu ayawula bantu nga bantu. Oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu. So awo otegedde so David Lutalo yabadde at a certain show somewhere n'ayogera ebigambo ebyo ebigambo ebyaleese ettabbu ey'ekika ekyawaggulu okusingira ddala olutalo luno yasoose okubanga alukoleeza yabadde mwana mulenzi w'Omalukisekka vidiyo eno yamugudde mu mikono bweti naga Lutalo oyinza tukola ekintu bwe kiti avuki Omalukisekka we yamaliriza bangi abalala bakoze videos Omalukisekka yegaye yagenda maaso n'okubanga asiimibwa His Excellency Bobi Wine bwe yali e South Africa olw'emirimu gy'agenze maaso okubanga akolera ekibiina ki National Unity Platform. So omusajja musiime bw'ayogera ensonga egenda maaso n'okubanga ekola ki ewulirwa. So nja kwavingako ka video katono just a little bit ka piece owulizeeko ebigambo bya Omalukisekka ebyaleese esasagge ku internet n'abalala ne bafollowinga suit mu buufu bwe bumu. Abantu mwagala otujjemize David Lutalo kiki obanja bannayuganda mazima nga Katonda akujje wala lwaki temulaba gye muvudde bannange position bannayuganda ze walimu kiki otayina kiki wasuubira okufuna kyobadde toyina David Lutalo mazima kiki Katonda akutuusizza wonna naye omululu guno nzise bannayuganda obaliddemu olukwe buli lunaku tukulaba nga tumanyi saidi wajogwa naye ng'osirise era nga tetukunyega pulezidenti yatuuka n'okulaga nti ye takulinaako buzibu fasiliti nakugamba tukubireyo kokayimba so that is it ndoza video mpanvu but that is it olutalo kale lwasinze okubanga luva olutalo luno aba ekibiina ki National Unity Platform abasinga be basinze okubanga bakwatibwako n'okuwulira obulumi obw'amaanyi olwa David Lutalo okuvayo n'agera maaso okubanga akola statement ezigamba nti ye si munnabyabufuzi atakkiririza mu bantu kwawukana naki kati abaana obwedda abakola videos bagamba gwe Lutalo otandika otya okugamba nti toli munnabyabufuzi otandika otya okugamba ku bino ebigenze maaso okubanga biba mu ggwanga abantu banyigirizibwa Omalukisekka ayagaye waliwo ne gaye akubwa akalevu ne kayiika bantu bayisiddwa bubi gwe Lutalo otandika otya
okutandika okukola statement titoli munnabyabufuzi otandika otya okwogera ebigambo bwe bityo ng'ate oli musajja w'amaanyi. So yembeera eyabadde ku internet Lutalo lw'amaanyi era bangi bakyagenda maaso okukola videos ezikondeminga David Lutalo mu buufu obugwako side eyo. So music industry yaffe awo weetuuse nti artist kati bagenda kubeera mu kutya nga okuba nti no babaako kye boogera kyonna kiki ekigenda mu maaso ddala. okuleka nga artist naawe kyoyogera tokimanyi naye obanga kyoyogera kyotegeeza ng'era okimanyi sisuubira waawo okutya naye ekintu ekirimu emirundi ng'ebiri oba esatu ekisookera ddala Katonda atusaasire bwe bigenda bwe biti gwe Uganda ogirabawa myaka 2 nga bitambula bwe biti anti kati kwegamba nti bwe tutambula nga tuli mu direction ey'ekikula kino mu myaka 2 okuva kati abantu babiritolinze Uganda ne bagikakkanya ate nze ekyo kye mbadde nwanako all through nti abantu bakkakkanyiza Uganda to very minor issues to small issues Uganda bagikakanyiza paka ku busongo eggwanga balikakkanyiza ne balijja we lyandibadde ne balikakkanya. It's very unfortunate nti gwe n'obeeraawo n'otya n'ogaa nti Lutalo yagambye bw'ati Lutalo who is Lutalo? An artist, David Lutalo. Exactly, but who is Lutalo in line with Uganda? Musajja muyimbi era musajja w'amaanyi. Exactly. Is a celebrated person in Uganda. Exactly. Now that's where my problem is. Nti bw'oba ddala nga gwe National Unity Platform, why do you care about Lutalo and what he says? Lutalo. Oba ontegeera bulungi? I want you to understand me. Sagala ate naawe obeere nga bali. I want you to look at things in a broader sense. Ontegedde bulungi? Leka tuleme kulowooza nti Uganda is a project. Uganda is a country. We are all going to die. N'aboogera Uganda yeesigalewo. Ontegedde bulungi? Ffe twali wano ne bajjajja baffe ne baani bonna baakola ki? Baafa. Naye Uganda yo kyakola ki? So abantu bandirowoozezza nnyo ku their contribution eri eggwanga, si not their contribution eri NRM, eri Unity Platform, eri DP, eri ebyo byonna. Ontegedde bulungi nnyo? Kiki lwaki nkugamba ebyo byonna? Nti tuve kuwuma Lukisekka kubanga he doesn't mean anything mu Uganda. Ali mu Uganda oba ali mu South Africa? Ali South Africa. Simanyi kyamutwalayo, simanyi kyakolayo. Yagenda kunoonya greener pastures. Yes. Naye ate ng'afanye kubiri e Uganda. Anti ayagala nkyukakyuka. Enkyukakyuka gyaginoonye wano. Ave mu ebyo by'okubeera eyo. Because and that's where may I have a problem. Already nze I'm against people abava mu Uganda nga bagenda ebweru w'eggwanga mu nkola eyo. And you can't be against them. And I am no, you cannot say I can't. I am against because I have been there. You get my point? So I'm against nchimanyi kyenjogerako. So gera ku sikunyumiza lugero lwa Wakayima ne wango. Nkunyumiza nze. I think I was in South Africa when I was very young. When I was very young, gabateka ku pick up ne batuzingamu ng'abazinzeemu emirambo ne batuvuga paka South Africa. Yengeri gye mwayingiranga South Africa. Anedda tekyali nti baali batukukusa. Naye gye twali tubeera kati ng'empewo nnyingi naye nga taata waffe tetwali na mmotoka nnungi esobola kati nga tulina pick up nga mami nedda byatuula mu maaso ate pick up ene one gundi Hilux one nankani one cabin erina gundi emu yokka kitegeeza nti fe abasatu twali tulinanga okubeerawa nga batusiibye muki empewo ereme tuyitamu. Oba ntegeera bulungi? So for me, I have my experience. What I'm trying to say is I'm against, and being against does not mean they should stop. It is only that
we can have a better option. Ochekete bulungi. So ekyo kiteeke ebbali. What I'm trying to tell you is, let us not belittle Uganda. Leka tuleme kukakkanya Uganda. Kujizza ku buntuntu butono. Ku bu feelings bwaffe. Nakugamba, I told you about feelings. Bwe tuwulira. Kubanga empulira zaffe. Kubanga Abbas Sidi omusunsuzi yagambye. Oh bannanga agamba atya. Nga waliwo gwe baakuba akalevu ne bakayuza. Gwe olowooza ku baakuba akalevu waliwo gwe baaziika. Otegede bulungi. Gwe olowooza ku gwe baakuba akalevu ne bakayuwa. Waliwo gwe baaziika. Ontegede bulungi. Gwe wakalevuko okyamulabako waliwo gwe baakola ki? Gwe baaziika. What is that? Obulamu bwakyanka. That's what I'm trying to tell you. Kakati leka tuleme kukakkanya Uganda. Leka tuleme kukakkanya Uganda. Ekyo abantu mukitegeere nti tusaba busabi. Buli omu wooli. Oba oli mu America, oba oli mu Bungereza, oba oli luddawa. Temukakkanya Uganda nnyo kiyitiridde ku bantu nga David Lutalo. Ontegede bulungi? Kubanga David Lutalo muntu. Ayinza n'okuba anywa ku mwenge. Ayinza n'okuba anywa ku njaga. Anti ngambye ayinza. Ayinza n'okuba alina bye yakozesa by'otamanyi. Kakati ayogera ekigambo Uganda yonna etambula edde ku David Lutalo. Gwe bw'oba owulira nga tokikoze. Ekirala, feeling gwe bw'owulira is not the definition of how Uganda is. Empulirayo si kyekitegeeza Uganda kyebifaanana. Ontegedde bulungi? Gwe bw'oba okoowa okutambuza ebigere, waliwo avuga emmotoka nga tamanyi ne batambula ku bigere. Ontegedde bulungi? So feelings abantu balina okukyusa engeri gye balaba Uganda ne bagiza ku level kw'erina okubeera. Ontegedde bulungi? Abamu tusula enjala, abamu tulina ebizibu ebinene, abalala babagoba mu mayumba, abalala balina ebizibu ebyenjawulo. Ontegedde bulungi? But that does not stop Uganda from going where it's supposed to go. Ontegedde bulungi? Weewaawe ebimu bimanyi okukripolinga ne binyigiriza Uganda. Kati nga bino betulimu kati. Essaawa twali tuli mu discussion endala si Umaru Kisekka. Si David Lutalo. Kubanga busobola okukeera ku makya nga Umaru Kisekka afudde. Oba kisobola okukeera ku makya nga David Lutalo afudde. Naye Uganda tesobola kukeera ku makya nga efudde. Nange nsobola okukeera ku makya nga nfudde. Naye Uganda tesobola kukeera ku makya nti yafudde. Ne bakubamu bomu abantu ne bagwa bagamba Uganda bagikubamu bomu. Naye abantu batandise okudda ddamu. Kitegeeza Uganda is the main point here. Ontegedde bulungi? So abantu balina okwerabirira ddala. Ne basooka ne batereeza kye bayita feelings zaabwe. Gwe oba onayogedde ekigambo ky'otayagala, it is okay. Ye kyayogedde is his representation. Oba ontegedde bulungi? Ye kyayagala. Ye kyayogedde, gwe kyoyogedde is your feeling. Oba waliwo abakukkiririzaamu era mu layini eyo, it is okay. Ontegedde bulungi? Naye gwe leka kyenjogedde kireme kukyankalanya gwe bw'owulira ku Uganda. Oba bw'owulira bw'olina kukola mirimu gyo. Oba bw'olina kweyisa eri bantu banno. Because at the end of the day, David Lutalo ne Umaru Kisekka bantu. Ekibagatta kiri eki? Humanity. Obuntu kyokka kyekibagatta. Kyokka tewali kirala. Oli ali South Africa ona ali Uganda. Oli oba akola mulimu kyono muyimbi. Oli kakati that is the whole idea. So bwe tukomawo nga tuvudde eri ku Uganda nti ekyo buli muntu alina okukitegeera. Bwe tukomawo nga tutuze mu Uganda. David Lutalo one simanyi oba video yabadde mpanvu okusinga kaawo. I know they cut that piece but yali ava ku performing yali ali kusinza olwa Uganda. Oh Uganda. Abantu okweyawula mu lulimba yakubanga avumirira abantu. Kakati. Waliwo omusajja oyo David Lutalo. Oluyimba olwo lwe yayimba. Oba kale ebigambo bye yayogedde tetuleme kugenda mu luyimba lwe. Ebigambo bye yayogedde. Is it a contribution to Uganda? Is it a problem to Uganda? According to you?
gwe tosobola kubyogera kuba gwe oyagala likes ne follow. Yes. Gwe tosobola byogera kuba muli bwe muti you are catalysts in other words. Munonya wali controversy. But let me tell you. In fact kino kankigambe Mwami Kisekka. Umaru Kisekka. Webala omulimu gwokola omulungi. Kubanga one Kisekka bw'omulaba ng'ayogera olaba omuntu ayagala Uganda. Naye ndowooza ali just in a wrong direction. Omanyi waliwo kye bayita direction. Osobola okubeera ng'oyagala nnyo ekintu. Nze bwe nali nkula nalina ebintu bye nali njagala ennyo. Essaawa eno ate ndaba nga namala obudde bungi mu byo. Naye ng'ate bwe nali nkula nali byagala. Nze natandika okuvuga emmotoka nga nina emyaka 16. Okyekedde bulungi. Kikyengeza kugamba nti waliwo ebintu nze bwe nali nkula nga mpulidde mmotoka nga waliwo ebintu byenjagala okufa. Naye natuuka ekiseera nga emmotoka ngipaakinga n'enziruka ne boda. Oba ntegereka bulungi nti as we grow waliwo kye bayita direction. Nti Umaru Kisekka is very energetic in a wrong direction. No way. Anti kati nze mubuulidde gwe tomwagala. Nze nagamba nti I'm a supporter. I'm not a fan. Nze siri fan wa Umaru Kisekka. Sina kye mwagaza, siri fan we era siribeera kubanga nze sibeera nko fan wa muntu. Ontegedde bulungi? Nze ndi supporter. I support such hearts ezaagala eggwanga. Ontegedde bulungi? Naye twetaaga ne kye bayita direction okutegeera where do you have to go, what is direction yeruwa. Osobola okuba nga odduka nnyo ng'ekyalo kyonna kikutya mu kudduka naye tosobola kudduka n'oyisa akaguwa. Era ne Usain Bolt bwe yaddukanga bwe yatuukanga kaguwa ng'akola ki? Kye bayita direction. Nti bw'oba olina okusooka okutegeera direction nga tonnatandika kudduka. Nti bannange bwe nkwata akati lumu nali ndaba abaana abato nakalaba ndowooza ku social media nti omwana yagenda n'agoba emisinde n'adduka emisinde n'akwata akati kano ke bakwata liro oyo wakati ne bakakwata n'akawa munne bwe yakawa munne n'adduka emisinde n'adda emabega ono gy'ava kakati ontegedde bulungi kati nti nga tonnayingira lire sooka otegeere where is that nziruka nzirawa kubanga oyinza okudduka obulungi ennyo naye ng'odduka ogenda muki ogenda kusemba. Ontegedde bulungi? So and that's the whole point. Nti Umaru Kisekka I would use a word sometimes a losing a direction. Naye taluzingangako direction gyalimu yeeyo eyiye naye nkyamu. Ontegedde bulungi? Umaru Kisekka alina ekibiina kyatunuulidde kyesajja kuyingirira kati sina budde bwabyo ate tobyagala nti totunulira Uganda ng'ogitunulira ku kibiina. Totunulira Uganda ng'ogitunulira mu ngeri ya kebe NRM kebe zino ZDP simanyi jema simanyi ki ebibiina nno bingi. Naye totunulira Uganda ng'ogitunulidde mu ebyo. Ate Bobi Wine atera byogera naye kye sitamanyi oba nze Bobi Wine olumu ntandise okugamba oba abaalimba ng'abantu bano ng'alina kyayogera mu bantu ate bw'atuuka eri n'akyusa anti kati kyeneewuunya lwaki abantu because kati Umaru Kisekka yasiimibwa Bobi Wine. Ontegedde bulungi? N'abantu abalala bangi bemmanyi. Ontegedde bulungi? Naye waliwo wenfunamu feeling Bobi Wine bw'olaba nze I follow Bobi Wine on each and everything and I like what he says, but what he says is completely different from what we see, especially coming from his wing. Ontegedde bulungi nnyo? So kikyengezaako kugamba nti let us not go there, but let us agree nti Uganda is bigger than all of us. Uganda neno kutusinga fenna kabe Museveni kabe Besigye kabaani Uganda neno tusinga. Ekitugatta fenna between me ne Museveni ekitugatta oba between me ne Bobi Wine ekitugatta oba between me ne Kisekka ne Umaru Kisekka ekitugatta kiri eki
buntu, which is humanity. Kye twabagamba wano tugamba nti waliwo kye bayita humanity, waliwo leadership, waliwo ne kye tuyita politics. Kati bano abavubuka kye bakola bino byonna babyerabira ne bakozesa ekintu eki politics. Ontegedde bulungi? Which is very wrong because ebintu bino biri mu order. Waliwo kye bayita humanity bwe buntu, ne waddawo kye bayita leadership bwe bukulembeze, kuba buli muntu bamuzaala nga mukulembeze mu ngeri ye. Osobola okuzaalibwa nga gwe mukulu ewammwe oba mukulembeze wa banno. Ontegedde bulungi? Osobola okuzaalibwa olwaleero gwe oyinza okubeera taata. Ontegedde bulungi? Oba mukulembeze. Nze wange Museveni siyafugayo nze era nze ngamba omukyala nti ekyo tekijja kukola. Ontegedde bulungi? Nze ngamba abaana nti awo tebajja kusomerawo. Nze ngamba kino nti tekijja kuba bwe kiti. Ontegedde bulungi? Kitegeeza obukulembeze bwange tebasooka kunnonda, tebasooka ku it was God made. It was God made. Then ekyokusatu is the politics. Politics is a form of management. Is more of the science and the art of managing my leadership or in a society. Now, a home is a good community to start with. So, kichengezaako gamba nti bano bo babuuka bino ebibiri. Wuma Lukisekka, simanyi your level of education. No, Wuma Lukisekka yatandise guno omuliro. So leka tukimalirize bulungi. I don't know your level of education, but I understand that you must be knowing leadership. You must be knowing politics. You must be knowing, at least those definitions, you must be knowing leadership. Exactly. You must know that these three move hand in hand. Ate nga bitambulira mu order. Ekisooka bwe buntu. Humanity. Ekyokubiri leadership. Ekyokusatu bwe bukulembeze. I mean ekyokusatu ye politics. Kakati abantu bangi ne mu NRM ne mu DP ne mu ki beerabiridde ddala obuntu ne batandika ekintu ne batunulira ensonga eki ne batunulira ensonga emu politics. Kyovola nti omuntu nga Honorable Zaaka yagenze n'avuma abantu ebigambo ebinene bwe biti naye nga that guy is an MP mu protocol ya Uganda. He is a full honorable. He is a honorable and he will be a honorable forever. Nze mba mwogera njogera ku gundi ku Obi wange oyo twasoma naye gundi twasoma naye ku gundi yasomera wano ku gundi wano kuki ku Ndeje University. Ontegedde bulungi? Era ffe twali tuyingira nga bo bakola ki bafuluma ate yabeerako ne guild yawo nene ebyakola mu guild tubimanyi. No, let us go like that. Nabyo tubikola ki ne bwe yajja mu guild nakyo tukikola ki tukimanyi. So the idea is leka tuleme kwerabira ekintu ekikulu ennyo. Ontegedde bulungi? Obuntu n'obukulembeze. Politics wammwe politics si mubi. Kankubulire politics aba bwati. Politics is just the science and what? Art of managing in a society. Gundi byayogedde David Lutalo yabadde abyogera for his own good to manage the society where he was at that moment. Ontegedde bulungi nnyo? Because bwe tubeera ku stage tumanyi kye kitegeeza. Olina okusooka first of all okusoma kye bayita audience yo. Audience yange kiki kyeyagala wano. Ontegedde bulungi? Audience wano ekola ki? Eyagala ki? N'ogiwa ekyo kyeyagala kubanga gwe entertainer at that level oba si kyoli musomesa. Waliwo abantu b'otuukamu ng'ogenze okubasomesa something naye nga bali ng'obalaba bali very strict. Nokasukayo joke emu nga si style yaabwe nga baagala serious business. Era no ba serious business era ne bakwata mu nga ne bagamba weebale nnyo. It was such a wonderful what? Session. Naye waliwo abantu b'osanga ng'ayagala kubaako ng'olabira ddala you need amaguka nga balina kye beetaaga, balina kye bakubanja ky'olina obbawa. Okitegedde bulungi? So ekyo kikulu nnyo. So bye yayogedde manyi bulungi nti byadde ategeeza. Ekyokusatu bye yabadde ayogera tewaliwo tebiri mu sitaani. Yagambye nti banna nze siri politician
ekintu ekikyamu nabagamba nti buli muntu ali mu politics weetaaga politics gwomanyi politics gwokozesa okundeeta wano owa badde nkwetaaga naawo simanyi oba olinamu obudde oyo ena politics ekintu kiba kimu nti onneetaaga naye tosobola kuŋŋamba gwe nkwetaaga wano jangu oba onoobaawo simanyi obudde olinamu obudde kwenkya saawa bweziti mbadde nkwetaaga. That is all politics. So the politics of managing anything nekyabadde akola David Lutalo is politics. So balina okuyiga ekireetera obuzibu bano abantu okulaba nga abantu bagamba ono politics sagala politics sijja muyingiramu is simply because tebamanyi na kye badiiringa nakyo. People must just learn. Omuntu ogamba nti no tayagala politics is because of Kyabulimba. But it is because of one thing. Ne Museveni mu yayo They kyako. are fighting to avoid controversy. Why do you fear controversies? It is within controversies that you can make a change. But you see controversy erupted after those words. That is what happened. Mpuliriza bulungi. Buli lwowuliranga omuntu ng'ayogera ekigambo kino wammanga nti nze bannaye siri politician omanyirangawo nti ye politician ate asinga ontegedde bulungi omanyirangawo nti ye politician asinga gwe tosobola kwogera nti nze bannange waliwo ebintu byatayogera wuliriza tosobola kugamba bantu nze kwolaba nasoma education omuntu agirabirawo mu bigambo bibiri bisatu aba ategedde nti ono yasoma oba teyasoma otezaga mse tukolaba ndi munnaddiini nze kulaba ndi munnaddiini ddiini tebagyogera oli abeerawo bweziba oli amayava nti omusajja oyo alimu eddiini olwo talinaamu ddiini yadde ontegedde bulungi nnyo waliwo ebintu ebisinga by the way ebintu ebikudefininga nga ggwe tosobola kubyogera n'obinnyonnyola bantu you cannot omuntu alina empisa embi ne bw'omutunuulira butunuulizi eddakiika zibeezi satu nga wakabeera naye nomanya ono musajja talina mpisa ffe tubeera mu bifo ebimu omuntu najja ne mwogera ebigambo ebi nomanya ono alina empisa noyogera ekigambo kimu kisajja tekirina mpisa oba ekikazi tekirina mpisa so kikyengezaako kugamba nti what things that define us we don't have to say them gwe bwojja nogamba nti nze siripo era abo ba David Lutalo bookera don't tell people the city politician ate ng'olonda oli mulalu ate ezo banolonda talonda mpuliriza bulungi David Lutalo politics gwokozesa mu music because David Lutalo bw'aba afulumya ennyimba amala gafulumya nze David Lutalo namulabako ku UBC nga bakyali mu kapaapaala ng'atudde wabweru wa gate bw'ati alinze ndozali alinze Ibula one of the two either Ibula ke mukasa oyo kuba twali naye ku UBS gundi for some time so andoza yeye alinze ndoza Ibula so the humbleness ya David Lutalo then was political olwale David Lutalo so muntu za ku gate ochaso muntu zeda chika 5 so kikyengezako kugamba nti the politics kati gwoli nokulinda David Lutalo ontegede bulungi nnyo kikyengezaako kugamba nti the politics is always with us so abantu mulekerawo okugamba nze simunabyabufuzi naye kino nkyogerako bwogezi nga nze oli mubbi gwosinga n'okuba omubi you are very bad so David Lutalo ekyo yakoze kibi naye perspective tulina ogitunuulira perspective embeera mwe kyajjidde nakugamba omuntu asobola okugamba nti kale nootya ate omulala asobola okugamba nti kale nogamba okimanyi yakkiriza nosanyuka omulala nagamba nti kale ne weeraliikirira ontegedde so naye nga spelling yemu buli kimu kyekimu tonation is the problem so the perspective wakyogeredde osinzira kuki lwaki okyogera bwotyo wabadde okitegeeza mullo oba waddeko kyomanaginga waliwo pressure do you have any pressure from anybody to say because that's the whole scenario naye nga benagambye nti Uganda neno singa Lutalo Uganda neno singa Museveni Uganda neno singa Bobi Wine Uganda neno singa Fefe no one ontegedde bulungi so we cannot look at Uganda
and we cannot determine anything in Uganda because Lutalo yagambye kubanga era Lutalo otukoze bubi nnyo. So what? Teeka omuntu okubeera ne side esaawa zino mu Uganda we byatuuse mu bintu bino ebyobufuzi. Awo embadde njija. NUP awo ekolera ensobi. Ekibiina kye bayita oba ekitongole kye bayita NUP ekikulemberwa principal. Bamwita principal. Kubanga fe Bobi Wine yali akulembera people power. People power ne bagiggala ne bakola NUP. Fe ne tusigala awo. Ontegedde bulungi? Ekibiina ekikulembera kirimu ba members bangi bwe kiba nti si bonna abatamanyi era nze nnenya nnyo mwami gwe bayita Lubongoya. Ye Lubongoya? Is he the spokesperson over Secretary General? Yes, but within his office, mulimu ne PR's office. Mwami gwe bayita ani? Gundi Joe Senyonyi. Bakoze omulimu munene nnyo okwonoona principal waabwe. Onzikiriza njogere byange byenjagala okwogera because bino byange abatulaba mwenna bino byenjogera byange nina okwemulugunya ku people power ngugundi kukuki nti nina okwemulugunya ku Lewis Lubongoya n'omukulu akulira spokesperson akoze kinene nnyo okugaana deliberately okugaana because alina platform alina buli kimu okugaana okunnyonnyola kye bayita National Unity Platform. Abantu abasinga bali mu NUP tebamanyi nti ye National Unity Platform era bamanyi NUP ndowooza bayagala nakikyusa bakifuula essuupu kubanga gwe bw'oyagala ku NUP obanga agudde mu ssuupu bo bebakinnyonnyola bebakinnyonnyoka nti Lewis Lubongoya ne honorable Joel Senyonyi muveeyo munnyonnyola abantu because guno si mulimu gwa principal. Muveeyo munnyonnyola abantu what is National Unity Platform nekye kitegeeza. National Unity Platform nabagamba nti national kitegeeza kintu kya ggwanga, unity kitegeeza bumu, platform kitegeeza mwagaanya. Di lunaku kiro mwali muwadde omuntu yenna omwagaanya okwogera ekiri contrary ku kye mulowooza. Di kati obwo si bulimba. David Lutalo baba yavuddeyo n'ayogera ekigambo n'agamba nti bannange nze bwebiti ne bwebiti ne bwebiti ne bwebiti mwandivuddeyo ne mumuyambako kubanga nze kyemuyambyeko kimu nti politics tomwogera nti simulimu because politics nkubuulidde bwafaanana. Better he kept quiet or better n'akyogera nga bw'ayagala okyogera. Tokola disclaimer za kiyaaye. Ebyo disclaimer byababbi tosobola togamba nga bantu nti nze siri politician. Ontegedde si lwaki ogamba toli politician? Teriyo politician because politics uliriza politics. Waliwo ne munnammwe yayimbako n'agamba nze siri politician era temunsiba kuba tuli bubi. Politician ani yayimba? Bobi Wine yakiyimba naye kyekugamba nti don't say siri politician. Ezegeza Lutalo si yasosho gamba nti abangi babyogedde siri politician naye ekyo kikyamu. Politics is part of you. Nkubulidde ebintu bwe bitambula. Politics aline mu church era Museveni lumu yayokyako n'agamba bannaddiini mwesonyiwe ki? Ddiini yezaala politics. Politics kya butonde. Politics tolina kyamukolera. Ali mu music, ali mu drama, ali muli wamu. So the idea is application. How do you apply politics? Kyabulabe nnyo ku applyinga politics n'abeera mungi okusinga principal issue gy'oba odiringa nayo ekiseera ekyo. Ontegedde bulungi? Bw'oba olina principal issue nti yakusoma toleeta politics mungi ku ssomero. Principal issue kituddize mu Luganda. Principal issue is the reason.
why ensonga enkulu mu kyonna bw'obeera mu family tokozesa nnyo politics mungi mu family yammwe ojja kwawulayawula mu bantu mu family yammwe gwe tonoonya waliwo family ennene nga eva mulimu oyo senga ayagala okubeera ku side ennungi amaze gundi namugambye nze namugambye munnange namugambye era sibalina kumanya namugambye nti ebyo bye wabadde okola bye bituufu ettaka tulitunde kyokka ye n'agaana senga oyo yomu n'atambula n'avawa n'agenda ewoli n'agamba nze namugambye munnange ettaka lyesonyiwe naye era agaanye ontegedde bulungi nga ye senga akozesa nnyo politics kakati mugenda okutula mu lukiiko lwawamu nga mwatabuka dda senga yabatabula simple because yakozesa politics mungi okusinga principal issue bwe yali nti tusalawo ettaka tulitunde tutundeko kyenkanaki yandibadde nga ajja nagamba nti omanyi nze mbadde ndowooza tutundeko eka 8 eka 2 zisigalewo nga zakutuziikako ontegedde bulungi olaga nti banna bwe tutunda 8 tuli bangi tuyinza okuba sente ezo nti nyingi kale tutundeko 4 tusigazeewo 6 2 tuzirimireko kubeere kuteesa ontegedde bulungi naye buli lwemubeera ne politician politics bwayitirira obungi mwonoona principle gye muba muliko kuba kati olutalo olulaba olw'ettaka luyinza okumaliza nga lubaseemu n'omuntu nga mwetemyetemye naye ng'ate kyali kyangu nnyo buli omu kuleeta ndowooza ye ne muzisinkinga wamu ne mulaba eriwo ekola esinga ku ginne waayo ne musobolamu bisasazidde ne mugenda mu maaso ye Uganda nti Uganda kye tugyetaaza kintu kitono nnyo kukeera ku makya kugamba nti bannange embeera gye tulimu mbi tulina ogikyusa naye tutandikire ku ki Museveni ng'afuga Bobi Wine nga yazze Mawu nga yazze be bakulembeze gwe abasidi omusonsozi weeraba wanga Bobi Wine yafuga oli ludda wanga Museveni yafuga oli ludda wanga nga Besigye yafuga oli ludda wa we must position ourselves well fe nze naawe tulina okwepositioning obulungi nti how do you position yourself by starting to do what you're supposed to do as you. But isn't the industry getting affected with this? Industry y'omuziki tegenda kukosebwa ku bino byonna. Buli omu akoseddwa. Si industry yokka, buli omu akoseddwa. Because ekiriwo si kye kirungi. Ontegedde bulungi. Nti lwaki omuntu awa disclaimer ekyo kyokka kabonero akalaga nti waliwo ekitali kituufu. Lwaki okeera ku makya n'ogenda ku stage n'oyogera ku politics n'oyogera ku byobufuzi oba ebyobukulembeze gw'oli mukulembeze ekyo kyokka kabonero akalaga nti waliwo ekikyamu teyagambye byabukulembeze yabagambye nze siri muna byabufuzi ekyo nakiganye gwe toddamu kyogera njagala obeere ng'omuntu omuyivu toddayo okwogera eki kankubuulire what describes you as you. You never explain it. Lwaki ogamba mutoli munda byabufuzi? Lwaki okyogera? What are you hiding? Osemo bantu abangi ogamba ze kumala ndi mulokole. Stupid. Oli mubbi. Lwaki oyagala tubba musajja musiraamu. Musajja mukatoliki. Oli mubbi. Kicho oyagala okutubbako. Binzo omuntu kasazandika disclaim ebyo. Sikuwa budde. Sikuwa. Because bamanyi nti olina ekintu ky'okwesi. What are you hiding? Lwaki ogamba nkugambye ebyobufuzi tosobola byekweka ebyobufuzi is part of us bya butonde ontegedde bulungi wabula tulina okubiyiga okulaba nti tubikozesa mu butuufu bwabyo kyova olaba nti mu masomero basomesanga kye bayita political science ontegedde bulungi mu masomero lwakuba nti kati babijjawo naye luli edda baali basomesa era ffe twafuna omukisa ogusoma ku political science waliwo kye bayita political science abasobo bisome ku internet musomewa mutegere where to apply politics. Politics is with us.
fefe nyini tuli ba politician kubanga fenna tukola ki tulonda bwe batolonze ulina gwowagira either okyogera oba tokyogera naye nga politics is with us era politics gwe ne mu Yesu yennyini yakozesa politics Yesu kankuwe kwa story ka Yesu katono nnyo we yakolera politics Yesu yagendanga asanga abayigirizwa be nga babonye dda bali awo gundi omu ku basajja gwe bali bayita yali musajja muvubi ndoza yali was it John? I don't remember. You don't remember naye abamu ku bantu be bali bavubi yagenda nga abagamba nti nga abasanga banonye ebyennyanja tebirabika n'abagamba you go back and cast the net ne bamugamba last ffe twakuye dda omanyi Yesu yali mu last teri yadde akagegi teri yadde akaki teri yadde enkejje abana last tetugenda kugendayo yamusajja Rastafarian n'ekiviiri kye kirevu kye nga abagamba no go back nga bagenda nga bakola ki nga batega bwe batega nga baleka bakwata ebyennyanja ebiyitirivu nga bamuntu Rasta nga w'amaanyi bakikoza atya nga babikwata biyitirivu bamala bikwata nga bagamba nti nga banyumirwa nga bagamba nti kakati mugenda kubeera ba fishers of men mugenda kuvuba abantu mu bwakabaka bajje mu bwakabaka bwa Katonda kati that was all politics nti politician omutuufu alina okubaako kyakulaga nga tannaba kufuuka mukulembezeewo okukumatiza nkuddiremu omukulembeze omutuufu olina okukola politics omukola ddi politics omukola before you become a leader even when you become a leader nti omukulembeze omutuufu asooka kukulagako kyasobola kukola nga tannaba kukola ki nga tannaba kuyingira gwoba okwana osobola okugamba mukazi nti nyinza ennaku ezimu nyinza okulemwanga ogula enva naye nze nkwagala oyinza okimugamba oyinza okgenda okukwana n'omugamba nti olaba gwe gaalo nze gwolaba nze ndi musajja mwavu mulungi naye nkwagala oyinza okimugamba akumirawo oyinza okimugamba nti gwolaba wano nina laavu gwolaba naye etiriika nga amata naye ekizibu kye nina ndi mwavu naye nga nkwagala oyinza okimugamba omukazi wabana be Kampala saaba Kampala kabe wa mukyalo osobola omugamba nti ondaba nze wano nkwagala nnyo naye ndi mwavu naye nga nkwagala nno oyinza okimugamba ne baba mwavu kuwola ogamba nti waakiri nja kweyazika essuuti ogendera omuzimbiremu omugabe bakuwe kasoda agabe banyongereyo kasoda akalalo gambe kangendeko mutoyi komawo soda alwaza okyagede bulungi nti kikyentegeeza nti buli muntu yenna ayagala obukulembeze oba ayagala ekintu kyonna obukulembeze ku leve eyo alina osooka okulaga abantu kikyasobola okubakolera njagala okwebuuza abeegwanyiza obukulembeze essaawa eno kiki kye bakoze in that line kubanga nze bwonvuma kati nga tonnafuuka na mukulembeze ntyamu neŋŋamba kati ate bw'onoofuna emmundu kubanga waliwo enjawulo ontegedde bulungi bw'onoofuna emmundu tonkube bukubi because kakati obusungu bwe bukunvumisa kati ate bw'onoosunguwala ng'olina mmundu nedda njala nnyo byenkubuuza obiddemu bw'osunguwala olaba taatawo bwe yanyiiganga ng'akutte embooko odduka walako kuba omanya lasita ajja kunkuba ontegedde naye bw'anyiiga nga talina kyakutte ogumamu nogati kikyayinza okulondaawo ekyamangu jjajjaawo ddala bajjajja baalinanga omuze ogwo akuba buli kimu erinaanya kati ng'ofuba nnyo okulaba nti w'omunyiriza tewaliwo nnyo bikola ki biriwo so omunyiriza wa ground level nti wanakutamira ogira ati akwate akaggo ng'oyiseemu so kikyengezaako kutegeera nti tuleme kulowoozesa bantu nti abakulembeze abamu baagala tubawagire lwampaka
ontegedde bulungi nti bw'oba tompagira you are my enemy automatically tekyetaaga kusooka kubuuza tekyetaaga ki you are either with me or we are enemies. Nze nandirowooza za kuwininga souls. Ontegedde bulungi leka abantu bano betulowooza nti tebali si baffe tubaweeyo akakisa tubawulirize either twawule oba tubagayidinge oba twete kubanga nze ndabye abantu bangi abasala eddiiro recently kumpi DP yonna ng'ekulembeddwamu Mwami Mawu Yeyasooka NRM abafigawo ne bayingira FDC ba Mwami Lukwago saawulirako lutalo lwa kuvumavuma bantu ne lwaki it is always one sided. Nze ndaba abantu abasala okuva mu NRM ffe twava mu NRM okuyingira people power 7 gye twava era kati twafuuka independent kuba twayingira people power tumanyi yakiriya ate betugenda uli ate nompo netugamba ate ekibiina ebibiina tubimanyi ebibiina bibaamu enguzi bibaamu empalana bibaamu abatakwagaliza bibaamu ani akoze atya bibaamu kaadi ne wali people power twali tetulina kaadi ffenna nga tuli kyekimu we are happy tulina omukulembeze ogwo kati essaawa eno waliwo protocol oyagala okulaba gundi olina okuyita ate mugundi ogira oti ate kati ekivaamu ezo protocol zezivaamu ki enguzi n'ebigenderako okitegedde bulungi nakati waliwo abakayani ya kaadi nti kaadi yali yanga ate gundi yagigula kati ebyo twali tubimanyi mu bibiina kyovola twagamba ffe twagamba izero ffe katukole ki katusteping aside kati kyovola abantu ffe tugamba ffe we are independent and we are very happy. Wakati ng'omuliro gukutte David Lutalo yaguuliddemu abaana bamusombedde oluvannyuma yagenze maaso okuba ng'akola ka vidiyo ng'annyonnyola ku byonna wabula ate yalaze nti ye tajja kwetonda kwabo abadde bamugaa weetonde kola ki. By the way leka nga tonna kuleeta bividiyo byo sigenda nakazanya kwe kali ku YouTube channel yagalo nakataddeko nga tonna bana kuleeta bigundi byo kuba ye David Lutalo yagambye kye nayogedde kyekyo siri munnabyabufuzi n'agattako mu bye yayogedde yagambye nti siri munnabyabufuzi kyekyo ekirala waliwo abannwana ate abo abannwana sina babyabufuzi wabula nze ngenda basabula endongo temulina kye muŋŋambayo. That was David Lutalo. I think one ekyo ate nayagadde nnyo David Lutalo ku nsonga eyo nti one bulijjo ofubanga nnyo okuyimirira ku nsonga yo oba nkyamu oba ntuufu kubanga bw'oyimirira ku nsonga yo oba nkyamu oba ntuufu kiwa enkizo abantu abandikuyambye okukutereereza mu layini eyo naye bw'otambula ng'obuukabuuka nga ttena oli anoonya wakuyambira ne wakola ki ne wabula etageti emubula agamba omusajja ddala atunudde wamuyambe ntya ontegedde bulungi so kakati totandika ebintu bya kisirusiru nakugamba tuba twogera ensonga z'amagezi toleeta mu bya kisirusiru ontegedde bulungi mwakuba mayinja ne mumukuba ne mumuwoza ne mumutereza mwamuwoza mwamusiika mwamusiika anti era mwakozesa obunafu bwe ne mumusiika no by the way when you are talking about mayinja leka nkubulire mayinja is one of those people abali mu struggle entuufu abatandika struggle bwe batandika bonaati wuliriza mayinja muyimbi naye be bamu ku basajja abatandika struggle naye mayinja ne mumukuba kuba wanu mwamulinako fear kati fear ne mumukuba yalemu okwepositioninga kati ne mumukuba bukubi ola ne mumuleetera n'ekikofiira nga tekimutuuka ne mukimuteeka ku mutwe okubulagira ddala nti mumukuba ne mumukuba okumukuba mwakola bubi era si kirungi kubanga oyo munnayuganda munaffe ate akola ekintu ate njagala nkubulire lwalibeera nga tali mu Uganda oba lwalibeera nga tali mu Uganda still naye kyenkugamba nti olunaku tusagala kukozesa kigambo kyakufa naye olunaku mugenda lumu kutegeera who is mayinja
ebyo bye mujeregerera mujja kutegeera oyo musajja yayimba ennyimba eziryowo emyoyo eziyigiriza abantu okukola eziyigiriza abantu ebiru ezaalaavu eziri mu bizinensi ezirimu okwagala Uganda. So he did his contribution. Some of you temulina kye mwali mukoledde Uganda byonna munoonya busente bwabeewammwe munoonya busente bwakujjanjaba balwadde bammwe bwakujjanjaba bakazi bammwe n'abaana bammwe. That guy went beyond, above and beyond. So we must respect and give back that respect to that guy. Ekyo nkubulira mazima. Thank you. So Lutalo. Lutalo. We are winding up. Ebigambo bya Lutalo ye abagayi tajja kubeta. Lutalo kye yakoze kirizo bagaana ensobi yokka gye yakoleddemu kugamba mu si politician. Lutalo obudde bugenze kati. We are all political. Naye politics ebigambo ebimu lwakuba nti bya luzungu bitera obbatawaanya ne mutategeera kye bitegeeza. Mwami Lutalo politics ali mu buli kintu. Buli lwesanga mu studio ng'ogamba ng'oli ne munno gundi ani Yaled ng'oli ne Yaled mu studio mugamba naye Yaled kana kayimba tukafulumye kyensera si kyekituufu kyokafulumya ndowooza tufulumye kano oba oli mu politics. Ontegede bulungi. So politics olina just kutegeerawo omuteeramu nabagamba nti politics kinzaali kyoteeka mu nva zonna z'oba olina. Kaakati abakola ensobi be bana baagala otuliisa ebinzaali byokka nga temuliimu ki nva nga batutabulidde ekinzaali bagasse lweyiko ne bagatta ekinzaali ne bagamba kati lye enva zizino nga tebalina principle n'etya n'emu. Awo ka bwe tulina obuzibu n'abantu baffe abalala bonna aba balowooza nti bo bannankyukakyuka nnyo okusinga ffe. Uganda yeetaaga enkyukakyuka. Omu ku basinga okwagala enkyukakyuka ye Museveni yasinga okwagala enkyukakyuka naye just kimulemerera kimuzitoowerera. Wuliriza totandika kusanga nga nkoko oyagala okugamba nti tulekeraawo nedda. Enkyukakyuka wuliriza anti buli kimu kyakukaka nga bwe tukakobba wagira ontegedde buli kimu kyakukaka kankukaka ebigambo ebimu ebyamagezi obitegeere. Enkyukakyuka ffena tujagala ne Museveni ajagala simply because tamanyira bwe kirina kukolebwa obudde buno kyamuzitowako ki dda. Kakati bwe tuba twogera ku nkyukakyuka leka tuleme kulowooza nti abamu baagala enkyukakyuka abalala tebajagala. Ffena tujagala naye enkyukakyuka erina okubeera ng'eri ki ng'eri smart. Tulina okufuna direction. Ekintu ky'okuvuma abantu ky'okujereegerera tekitegeeza national unity platform kubanga national nakugamba kitegeeza eky'eggwanga lyonna. Unity kitegeeza obumu. Platform kitegeeza mwaganya. Mutuwe omwaganya ffenna. Kale buli kaseera mbeera ne Mwami Obote n'agenda maaso kubanga agamba ebigambo ensonga sijagenda maaso nakubanga nziddamu kubanga akuddira mu luyimba ebiseera byonna atasobola kubanga aluwoomya. Abanba osobola okubanga oginoonyako esangibwa Namuŋŋoona. Exactly. So Abanba you chase your dreams. You keep chasing all right. So Abanba Namuŋŋoona atuuke Namuŋŋoona Orthodox weeri aka small gate opposite ne small gate ya Orthodox Namuŋŋoona osobola ogera maaso kubanga osanga Abanba wabeerawo endigito y'amaanyi nnyo omuziki gubeerawo mukwano gwawe ne bagera maaso okubanga ekintu bakikwasaganya ebyokulya tomoni ebyokunywa byonna weebiri mukwano gwawe nsobola okujja n'okiringako tewaliwo kerere ke kafo osobola kubanga weeyawulirako nodde bali n'owuliranga embeera eritaratibu Saraba Sidi omusunsuzi linnya lyange agaliwo ye YouTube channel kwoli mukwano gwange kyoba nkolera video eno gimpereka like. Thank you so much. Amaji liking talayikinga biki baba tabyagala lwaki mukaka abantu buli kimu kyakukaka liking a video naawe